buli lunaku olukya mu bulamu bwe Rose Muyinza Ssebaggala yali yakifuula mpiso keeranga ne yeebaza Omukama olw'okumukuuma na bw'atyo n'amusaba olunaku olukedde aluwa omukisa era amukuume. Olunaku lwa 11 April Muyinza ajja kulwawo okulwerabira nga nekyasinga okwejjusa kwe kuba nti tayasobola kusaba bwe yali ava ewuwe. Nentuuka ku bitaala awo nga ku Fairway Hotel nenkola ki nenzijukira nti nali kusabye kati neŋŋamba nti Mukama ebyange byonna ggwe obimanyi. Muyinza gwe tusisinkanye mu maka ge Luteete ku lw'eggayaza anyumya nti olunaku olwo era yalinayo n'ekibuuzo ku ttendekero gy'asomera era yali azze kusookerako ku ofiisi ya bbaawe n'oluvannyuma yeeyongereyo. Nempitayo nembasanga tebaliiyo kati nali mugambe nti nfune breakfast wali kuba wano nvaawo bukyali nnyo neŋŋenda okukola ki okufuna breakfast mu Bon Appetit ng'olwo emmotoka aŋŋambye ngipakinge ku Walusimbi's garage. Ng'akadde katuuse tamanyi lwaki omutima gwamugamba kukwata ludda gye yayita era abaayo akavugako wano nawali Katonga n'abooga. Kaali kaseera kantiisa ddala era bw'akajjukira ayoza ne ku mmunye. Nengera omuti gw'amasannyalaze nga gujja kakati nenkola ki nga sina kyakola neŋŋamba ndivaasinge nkole ki nga sina kyakola then netukwatagana nagwo neguntrapi nga nekukwata emmotoka neŋŋamba ya indeed gunkutte ndi trapped. Embeera gye yalimu ey'okubuguutana si kiwange eri muva mu mmeeme. Bwe nabeera muli munda nga ndaba ki nga ndaba abantu wabweru nga bakola ki nga bagezaako okujja okunyamba nga babagamba temugendayo amasannyalaze gajja bakuba era nga bagezaako nga bagamba banyanga omukyala mumuyambe nga ndi muli mu mmotoka nga mbagamba bannange mujje nfa kati nga bajja bwe bati ng'era babaleekaanira nga baddayo kati nembeera omwo naye nga wali infact mulamu wange yaŋŋamba later nalaba nga omukono ogwankolanga bwe guti ogwo omukono gwangumya nnyo kubanga nga gulinganga oguŋŋamba teweenyeenya oba tofaayo tugenda kuyamba. Newankubadde mu ddwaliro ekkulu Mulago gye yaddusibwa yaweebwa obujjanjabi agamba nti yasiibulwa tannawulira bulungi era nakati embeera ye tewomya nnakabululu. Naye era okwebaka seebaka nsula ntudde. Mu sikaani yakolebwa Muyinza agamba kyazuuka nti yafuna obuzibu bunene ku mbiriizi ne mawuggwe. Nti ku side yen embiriizi bbiri za crackinga ne side yen embiriizi ssatu. Bw'ogattako enkovu zino zigenda okulwawo okubula wamma ggwe ofuna okutya nti oba oli awo taliddayo kwekolera nga bwe yali. Kubanga mbadde nkola nga nkolerera abaana bange which I cannot do now. I cannot do kubanga mbadde nga mukyala nga nekola ebintu byange. Generally nze apart from being a teacher nina that side music like sing dances is my other mwenzija something ni kakati maybe I'll never dance again nja kubeera obwentyo bwentyo. Babakulu mu kitongole Kiwumeme agamba nti ebimuli bibafubye okubimusombera naye nga mbye bateesaako waliwo ebitasinyizibwako ng'okumuliyirira olw'ekyamutuukako. Kati kulino bibakomyewo era ne bandeetera ekimuli ekirala naye ne mbagamba nti noki siwulira bulungi ne mbagamba nti singa nsobola okufuna reassessment then ne compensation yange kubanga simanyi what the future holds. Umeme eriko ekiwandiiko kye yafulumya mu makkati ga wiiki eno ng'esuubiza okwongerayo Muyinza mu basawo abakugu okwongera okwekebejjebwa. Kino Muyinza agamba kituufu. Aga Khan e Nairobi basobola okukola reassessment kirabika kigenda kubeerawo either enkya oba Tuesday. Naye nga nze njagala kulaba bulamu bwange engeri gye buba buddawo mbere nga nsobola okubeera n'abaana bange
nga ndi fine. Ekizaamu essuubi ku muyinza mukyala mugumu era obulumi bumugulumbya n'essuubi nti singa afuna obujjanjabi obutuufu obulamu bwe bwakuddamu nga bwe yali ate era addayo n'okusisinkana abayizi b'e Kabojja International School abamusula ku mutwe ng'enviiri. Abakiri Muhammad Ziraba Muzaale, NTV ku ssaawa emu.